This is Ground Media UG. Godbess Entertainment. Whoa,
Wanyanya masajja wabajifuna ngaleta bambi mwebazekako abakikola mwebali mukodosira mansonge kumisa mukyala omusajja okusajjalata waleta inokisobola kuba bambejekitawe donde mulina okubabwa mukabakamuzakulesayo anti bagendalangeya alina kubanga bagira kulikike banange ntwala omukisa okubebaza banange mbebaza okubeera nti mukama asoboseza okutuuka ku lunaku luno nebaza mukama olwekyo mbebaza nzaani aleeta abanene nga mmwe bulijjo nonnenyumira mukyerere Mr. Bamanyi ngalaze nzani asitula Katikkiro wa Buganda banange kata wewe kuza kwao kwa Buganda nzani asitula ebikondo mu gavumenti Mama Dr. Ruth PSFU webaza njala nebaza MTN Uganda nebaza buli asobodde okubanga akoze ekintu kyonna banaga ba TikTok mwebaliddala TikToka nebaza kubanga amanyi kulimba
nyuma ekibamanya buli omu nsiime mpozi ate nnakuwalirako abo abasigadde ebweru bannange n'enyooma naye amaanyi gandi mummwe mundaze nti ndi waki ndi w'amaanyi nsaba Allah abaddizeewo wonna we mujje nammwe abasigadde ebweru tugenda kukola enteekateeka tulabe oba oluddako nkole namboole awo watya nebaza abakungu Honorable Ssebo bahonorable bonna abali wano wamadiseeko mwenna abendaba taata wange Geoffrey Rutaya webaza Ssebo webale kubaawo nebaza buli annyambyeko nga ntandika mubeera y'okutandika nga ndi bubi nali bubi omukulu ndi mayinja Ssebo nkwebaza webale nebaza Eagles Production yonna gyebanzija wala omugenzi Katonda era mbadde nsaba tusirikireko eddakiika just 30 seconds tujjukire omugenzi Katonda Lwama abo bonna banyambako nga ntandika waliwo omwana bamuyita Adam Mulwana yatuyimba tutoka ku balabala netumujjukire tujjukire omugenzi Fred Maiso nabonna abatugenzeeko amina Mukama abawo ekibuga ekyemirembe nebaza kulya nebaza yomu banange omanyi banange akwagala goyagala tegede nze abantu bandaze omukwano nga tebawuddeyawudde nti oba kino oba ono yero oba ono redi mwenna mwekubeko omugalo mulundi gumu banjagadde nnyo bekutalaba wano ate bali walala balwana kubanga tugenda Masaka ku Sande tugenda Mukono enkya ate tugende Kayunga tugenda abamu USA mwebalinnya waliwo abazze wano abalangira basangayo September 21 ndi USA namwe tuwagenda gibayisaamu mwebale nnyo mwebale ddala nebaza omukyala Anita Amongi omukulu ngawo kusanga abasajja mbeera yeyo nga bangi nabona simanyi Ssebo Muhammad Nsereko neyanzeye mbadde ndi awo omukulu nandizira ekitu kya miliyoni 10 bweddu kanzogere muganda wange yes banabo situkako boti okulabeko situkako oyo nandetedde emiliyoni 10 bweddu nga zivudde omukyala Anita Amongi yes azipadde nyina Syria nze no problem kakati bannange sirina byabufuzi mu nkondi yange sitegera bulungi nebaza mpozi noono sheri wampadde simu wano byabampadde banange simanyi kwogera mukisanyiwa ebintikideko nebaza MTN Uganda mukikuliko mu ngalo banange ntusogeretonda Ssebo ambasada banange ambasada babulireko sitokoba ajajaliya namyalo bannange yaluwa aja ayangwe batera kutambulira awa nze muluseke mummanyi MTN Uganda nebaza Bugende TV mwenna abanyambyeko bange mwebale namwe abatodde ne mumpa mwebale kubeererawo mwebale butanswaza banaye mwebale butanswaza Ssebo bibaddeyo nga bigamba kepanga ku Serena katoba bakanagikuba naye nze njikubye bano bavudde America ali wa beautiful mwavudde America kubanga thank you so much tugende maaso Ground TV 100% entertainment.